yange sikulavu jonna goli nsanga de olina ebyo byokola tonenya sibikuta tokuyita nokwekoza olinta awuli yange ka volume yongeza tekamala gwetsumbula layisinsi zonna olina nkwewadde waliwo wemba gwawulira n'owulira ng'oyagala ogwirawo omulaavu kubidde mu bugalo maama weebale kuyimba kibebbi okuyimba ko nnyimbye okabona oli mulungi mbuli kimu bebbi edoboozi kafeesi era n'omusajja nga amanyi okutijjako n'owulira ng'oyagala atijje akwagaza ensi eno n'owulira ng'oyagala oyongera omwagala n'owulira nga tokitegeera n'owulira nga kwegamba byakwagadde okitegedde kumuzika bya Soul Vision welcome on board bamwisa Chazembeki akayimba tokyuka kwebya Soul Vision John K the writer ye yakawandika ye muwandiisi naye nga John K nkubuzizaako nnyo nnyini ddala ogamba otajje baleko gy'okwasaganya mu magezi ne banno bonna b'okola nabo I salute you still Eboseera wamu ne mwana muwala ekyoka emikwano mwebala kubeera nga mutumbudde abantu b'e Kampala Kabarole Kasese bundi bujjo obwera mwenna nze mbabuuzako namwe abali ku Facebook mukwano nga wekisizayo kaddatako oli mu kutulaba zino essaawa 7:8 every single Monday to Friday kyokola kyamaanyi ddala era nga tubaagala nnyo wabula behind the camera tulinayo mwana muwala Angel wamu ne Gloria wali mu control room omukulu Shafiki yateekayo ebinyuma nga bw'otulaba ya Shafiki magezi yakikwasaganya buli lunaku abeerako wali eri ku mapeesa lw'owuli omuziki ku yo nga tutuddewo njagala tutaba mukisa guno kubuuzako Dax Cartel omuyeluba ogamba otya mbuzeeko bamwita topic kasente kyekiriwo nsaba Shafiki mu kompyuta omwo oba olinamu akayimba ke bayita siriiti akatopiki kasente njagala kale tumulageko nti tukyamuminsinga wadde yabula naye nga tukyamuminsinga because on this face on this beautiful face on this pretty makeup obanga ogyogerako face nkole bwe batya kola bulungi okay leka ebitama on this pretty face oba this pretty makeup abamwita mwana muwala Shamim Pandibita yakakwasaganyiza nawe byirabira ne buzenone butsindeli Shamim I salute you thank you for this good work thank you for making me look sweet ashtegede beautiful princess akakasaba Shafika atuwele kamko kada na tutuwelenga tukoma tukenda kweranga otuyita kuno tumusamu noti biribiri chena mubiri asatu momukaga kumuziki yotova sabula Shafiki tukomewo karo ada kapati kagama tuwakule ebirungi nkakuweereza tomeza malala ata malala chikoto kiraba sinagaita ku bantu nga sikyabuuza sinagaita ku bantu nga sikyakola ki olabanga mera sitebannangamba atolonga bangambye ndeka kakati no munnange kuno tusabuno biribiri kyenda mbiri asatu mukaga kogenda okwera oyitanga tebwe twayawaya mu magezi nga bwetunyumyamu wano nawali congratulations our beloved bizontozi bo babatadde olunaku olwejjo babatedde ku police bond naye nga bambi mukama mulungi nti bali out saba kati nkubuzizaako nnyo my love kubuzizaako nnyo kuliko gwe bayita saba kati abasika gwe bayita baby zonto kubuzizaako nnyo kacyabirizi kacyabirizi erinnya ddo lyagaana naye nga kubuzizaako nnyo giridda mukulike nnyo whatsoever transpired byabaddewo era katusabe Katonda munnange bisobola okugwa obulungi kubanga bakutera ku police bond kitegeeza omusango guba tegunnakola ki guba tegunnaggwa naye nga katusabe Katonda buli kimu kigwe bulungi n'omukulu bamwita batya Gerald Kiwewa naye bw'ateera yakoze eki but all the media houses abagezezzaako mwenna thank you so much to all the people abali mu fraternity eno bacomedian mwenna mwebale kukolera wamu special thanks to omwami bamwita Mandevu ali wali ku Radio Simba ye PD wa Radio Simba thank you so much mwebale nnyo kurana ne team yonna abaranye thank you so much naye katusabe Katonda buli kimu kibere kitya kigwe bulungi naye nga bo finally bali wabweru naye nga kalengera wetutatudde omasoka engire njagala anti embozi yakusaasira ensiiwa embozi yakusaasira ensiiwa kubanga kusaasira buli anjagala museeko wajja elokola
Kusaasira. Anyuma kuwaamuko ku level. Anyuma omuntu nafunayo omuntu namuteeka wasaana okubeera. Anyuma omuntu kwagamba bannange. Baddaage. Aha, hello Kola. Hello. Tuli bulungi ogamba otya ssebo? Kaliba timu litoko. Ogamba otya Kaliba? Mpagala nnyo mwana. Naffe tukwagala nnyo Kaliba. Kyekiriwo? Ndi ize nange lizonto mbikulisaayo. Iye ssebo. Bakulikeo bambi ate waliwo abaagala okufunira mu bannaabwe. Okitegeera? Bannaabwe baabasibye bali ne kavayo nti bagenze kufuna ssente. Okitegeera? Nange bwe kyali obwo. Naye tewali kitaggwa. Mpaayo akayimba kalinda golde muyimbi walaga payipa konna k'ofunye. Iye ssebo. Abakazanyo mpo wange Henry Katamba. Abaana bakonna kalina abaagala nnyo tebaba ku edges. Kale mukwano buterevu bali kubeera nga ate kwoli ku mukutu. Hello Kola. Mugamba mutya baby girl. Tuli bulungi ogamba otya mukwano? Ina tabona Emen natete ogamba otya? Ina tabona ekumidde ku FBNC anti muzikio. Iye ssebo. Temugenda okunko akayimbako omulangira Stone tebakusobola. Kayiseewo dda. Ke kagudde okugulamu eno. Wangi? Kayiseewo dda. Kale nkubira mundaawo B2C Soldiers. Mundaawo ba B2C Soldiers. Ngaweerezako dontomata magezi wa B2C amaza disirash. Kale mukwano buterevu bwe bali kubeera nga ate kwoli mu magezi. Hello Kola. Emboozi za FBNC. Wante. Wewe tuweereza. Kale mukwano bale kulaba. Baagala nnyo. Iye ssebo naffe tukwagala nnyo. Amaana ze promota Tamale ndo Musalama Road. Ogamba otya promota Tamale. Tuli ku muzuuli bannange mbaagala nnyo. Naffe tukwagala nnyo. Okoze ebyakabi byonna. Olabye. Akagoye kaddala ke kakalagirwa. N'omuteranyi wano Prince Omaro naye akayimba ke bakayita bagikweka oba looya. Iye ssebo. Njagala kukabaweereza olwo ekamweka akayimba kalogede ku bakayimba ka Prince Omaro looya njagala kukabaweereza mukamwe. Prince Omaro mugamba atunoonye katuwe naffe ku ssente. Naye nga mutala mukuzika bya Sovision Prince Omaro akayimba bagambye bakayita batya naye nga teweerabya ennaku z'omwezi nga 8 empeta dduka misiri ajja ku kyaki omusumba agasiringa abizaayo nga 8 agenda kubeera nga agaba empeta gw'alina ekyagaana gwe alina obuzibu obuganye ng'olina ekikusibye bizinesi etambula bulungi omusajja yekyanga nange tukole ku baami okitegeera jangu ofune empeta waba yeebuzaabuza osogiteeka emitwe tenayogera mu kimu kyabadde akola ki kyabadde akola kansaba kyafika soka tuwe bubiri kwe basabeza nate we shall be right back nomuzikuyo beerako tovaawo bannaffe ba B2C Soldiers kawoleze kabano bamuyita B2C lady bosi agambye Gloria wakiwaluka galade kazibwe kaba ayagala balina bubina ife kati gwe ne Gloria abatalina kyuka kyusa waka lwaki okyuka mu saidi kyuka woki kati kikyokoze kyusa bodi yonna wakula bulungi nze nkuwulira tunuli abapiisa ogume bano oyinako mwena abekasese bakonde musimosinga balamukaye musinje eri tulangira naffe tubaagala nnyo nnyini ddala tukyagenda ddala mu maaso ku muziki kakati nomunanga omukyala kase kusaasira yavuddeyo n'avuma abantu n'abayita ebiyenje nga yaali kiki oba abantu abayita biyenje ye kiki simanyi ekigambo kyoyogedde kiyinza okuba kivu naye nga ye kase kusaasira munaye katambi waliwo posta yapostingibwa nga balaga kase afudde kati mu weekend ku Sunday n'avaayo n'akola ka video alina mukwano gwe bayita Amina ne bakola ka video nga bavuma abantu n'asooka nkulabira comment ne bakasa ku social media abaana bannange ne bavuma kase bwe yali ayogera yagamba nze kusaasira with my girlfriend Amina ne nkulabira comment ezaali ku Facebook ne bagamba bana yabana ku Facebook bavuma bagamba nti ogamba girlfriend bakajo jina la girlfriend gamba ndi wano kusaasira ne bannange Amina wetufuwe emmindi obaba old friend ebivuma byonna byalimu nagamba abakazi
tuludde nawe weeyogeza nti girlfriend nga biri ku Facebook nze nkulabira nga bavuma kusaasira kati kusaasira bonna abamuvumye yavuddeyo n'abagamba nze gwe muvuma mama Kabina nze yasituka anti naye kamulinga kanakazi kali kuli kati nakyusa bina n'abagamba muli biyenje buli kisali avunye kusaasira oli kiyenje cockroach in English wakibeera akuvuma ng'ekirala notakuvuma kiyenje nze omuntu wakuvuma kiyenje soka kulowooza toyi ebiyenje bibeera mu mata genda eri naawe kusaasira yabagambye buli amuvuma kiyenje kati nenga kusaasira abaana bavene beyogeza mwera kusaasira oyo gwolaba embuba amugoba mu State House mwera kusaasira waliwo seke yamukuba sente namukuba milioni 10 eza Uganda namala namwongera 5 namala namukuba 10 seka yazimubba namugamba musima yanga agenda mutabuli akadagala kamuza mu State House mune bamubba mwera tabadanga mumuyita badanga ebyambu emembozi gyenyumya si yaki mukusasira seka yamukuba milioni 10 eza Uganda namwongera 5 akadagala ne kabula nengamba kusasira naye buli jamulogologo kale singa yekwata kugwe kuba botolemererwa sabule mbaga Shafiki sikuzaako mukono kankuleke ani kusa naye nzono ate musawule siya ebina ebintu kana kazanyo tukaluddemu tatubeerawo n'obudagala bwaffe ajja kuba yakaddayo bwati ngali wani Saruga ngomuzeeyi akasimu nga jjajja akasimu akakuba nga otandise mukulu wefuge basajja babbula mwina okukaaba kintu kyonyweza ani mukwano kati nze nalimu nkubisamu akafaananyi ng'afumba emmere nga togirya ng'afumba emmere nga togirya omagayirirawo kati nkubulire abo batoze muhunda bamukiyungu oba ogiguze oba togiguze oba evundirawo nze basikulinako buzibu gwamanyi akatate gwe obufumbo bukulemere ebyabasajja nze ndi mwetefutefu okufa nga nina kyeyombekedde naye nga simanyiddwa ndi mwetefutefu okufa nga nina kyeyombekedde mukazigo kange naye nga simanyiddwa musajja ng'owembejja kanyabo simwe abakazi be bakubira ku mirimu nakusanga ku mulimu nakuwutula naddayo ogeza Eboseera ne musajja tolina ebigambo akawala akatonga nze sogamba nti kali kafumbiddwako osolooza nti kalina n'omusajja akaana akatonga nze mutala mukomezeka bya Salvation oyo bamuyisa Serena Butter bannai Serena Butter ngali wamu ne Chris Evans akayimba bakayisa bikalubye kakati nakakayimba eringa yali true story ey'omukulu sipapa bannanga sipapa ejo sakunyumiriza omukazi gwe yapostinze ne bw'obaala gwe nga gwe musajja ne weyandibadde nga nze musajja bambi Serena Butter toleeta Serena Butter bwati ngali ali bwati naye Serena Butter bali bamashinga ne sipapa kuba bonna wano wali wano nadda nnyabo omusajja ino kuba kusingako inji bonna wano omusajja nga naye kwa ekyo kitegeeza kuya omusajja akomeri nga gwe okomeeno ekyo kyekirungi obadde otyaka kunoneka bali bamashinga nga bali wano naye mwabeerera wano tatudde sipapa tatudde sirina gagoba sipapa akuba nakwezinga namu mbwakuba nakwezinga bwati katonti bagamba alina sente ye musajja tagula enkota ya ttooke tagula nnyama agula koota
yali akokota ate yali ebifo ebingi yagigabiza nogigabiza kati nkumenyeraniza gya sipapa sipapa bawasiza mu nnyumba egyo by the way Serena Butter ne Brown Sugar bafumbako mu maka gamu nga bawula bisenge kale nga sipapa alina ekisenge kye nga jeno atya kati mu kisenge kye mwali nga bw'amaliriza lwekyo fuluma karo yitawo bwe yalinga akola nze ebyo nsanga nga biyise mukole sente nabagamba nze ngenda kukola sente nanga abasajja njaba basamba bakola byemukola abaana b'abannammwe nkubuulira fuluma ani abudu ingira mukama katonda wange nemuba mumpa example sirikako anange yo olwana lwabaki kakati nomunnange sipapa ebyo nga biggwa omwami abitekisi nga yefunira Serena Butter nga managinga anti Serena Butter yali yeyerusa kati naku zawadde takyalina bizigo nga wabbulaaka gwe wadde tomulaba interview zonna zakola nga wabbulaaka anti munnange lockdown ebizigo eyakola ekizigo abazungu balina obusungu wakiviirako oyisane ku origino kati Serena Butter yembeera gyabaddemu abitekisi nga yefunira Serena we abitekisi weyefunira Serena Butter we alonda kintu kye bamya musanze akaba ne banange n'abitekisi bannange gozibonizi minnalumu no karo enaku okubulwa gyolaga ogenda n'oyo gwogandi abo balina obuzibu bumu butaagala kukola naye nze nja fiira mu kukola abo abawala tebaagala kukola nze nja fiira mu kukola tonyumiza sente z'abasajja tebaagala kukola maama waliwo okuzikola omusajja n'azikulyako ate era n'akutimpula wanje waliwo omusajja okukola ki okola akasente ko era n'akukuba sente ezizo nga kakalo zireeta wano ofunye meka nze tombuulira nkubuulyeko ekintu kimu sente ngenda kukola sente ezange abo tebaagala kukola yensonga lwaki babakuba yensonga lwaki babonaabona omusajja bwaba tanasalawo nti agenda kukola luyimba talukola bwaba tanasalawo nti agenda kulya tolya bwaba tanasalawo nti ogenda siba nviiri tosiba kyogamba abalina sente tebabakuba abaki abakyala bw'oba alina sente ng'onkuba nguma omukyala gwolina nga nzanira ate n'onkuba oli mwonoonefu nze bw'aba nzanira sente nga nze nzikussaamu n'empalo ojjazooza oba oyagala oba toyagala nyinza okulangira kakati nomudange nga abitekisi yeerondera ekintu kye ng'atandika kinyiganyiga amaziga nga kigamba babiki Serena Butter kyange ng'akanyiganyiga kannyabo ng'akatereezatereza nga tugamba oke tunaabalaba kubanga n'abitekisi tatudde nga anawe yali sitanti ebyo bazannya bizannye abitekisi omwerabidde bwe yatandika omunyiganyiga ebiwundu yalinyigira ddala n'atuukira ddala ku mutima n'omutima n'agunyiga n'alinyiga n'akkirira n'anyiga abitekisi onyiga ebiwundu kakati munnange abitekisi nga tatandika kugira kunyumirwa kucakalira mu ambiyasi ya mune ebitundu bya mune bisanyukirwamu nga bisanyukiramu atekemu sente ngatandika kusanyukira mu ambiyasi ya mune ngatandika kwenywera bwambiyasi waragi naye abitekisi ayega si munyu mulungi nga sipapa kubanga muno Serena Butter ennaku zino abadaddayo ewa sipapa ate atya ate kati omusajja akutimpudde akuteeseko munno naye amutimpudde ate n'enzirayo alayika mashini yagikyusa bulungi kati weyatuuka ewa abitekisi ava mu ntalo ze eza nuupu eza bivo power akomawo akoyo agwa bugweri newabaleeta 10 nga buli omu alina copa eyiye tosobola kale bagerako ku byemiggo naye kale ebyamanini kabasita tetubyogerako byo tubireke oli abitekisi takyakadde Kampala akyakalira Bungereza buli walava abuzayani kale nabye nawulyako naye byosagala byogera ebyani kale mukyala Sebunya si kirungi mwogerako kuba yafumbirwa mukyala Sebunya abitekisi byosi birungi byogerako mukyala Sebunya yani Lwema si ye Lwema laba bikalubye okola ki
Abitex engeri Abitex yeta tali ko level tali ko sente za Abitex sisobola zirya linda ko kweddi I'm telling you omanyo tyanze eza Abitex nze na change yawo amweyize nawe osobola sinze na change agalo kuteesa naye za Abitex sisobola those bonies onumi sina kanyigibwa ogana muzikiza omwene mukunywa utala mukwezi kabya submission every single man okutika dana ko rokutano omusumba gasinga abizayo enaku z'omwezi nga 8 alina empeta alina ebiganye business eganye emirimu gyesibye omukyala aganye omwami aganye ejjangu misinde wefunire empeta egenda okukyusa obulamu bwo buli kisa kiri mu bulamu bwe kyagana agenda kubeera nga kikyusa wabula ate ku lw'omukaaga luno nga lumu omusumba Joani musumba okay ne musumba iga bagenda kutuula buli omu wano gwe nti omwami yanoba kati abasajja be banoba otawana wuliriza kwata ki enyo wandike kwata saati yo okwata emitwalo gyo kumyo giteke mu bbaasa ojje kawala mukwano n'enkofiira oba empale ye ne underwear so gireta watuuka ewalala tabikola watuuka ewala tabikola ki bwekyoba okola tukabisinde ennaku lugenda kubeerera lwa mukaaga luno ennaku z'omwezi nga lumu tugenda leka request zammwe bamitaka Eboseera wamu ne mwana muwala ojja kubeera ng'otula behind the cameras tukoze ne Gloria wamu ne Malaika bakikwasaganya Shafika mu control room. We love you so much mwenna abajje kumiddeko naye nga n'olunaku lw'enkya waliwo counseling era okeerako nojja jangu ne maski ne sanitizer woba olina owo osobola okujja naye bwe bagamba nti naaba engalo ate omusumba omulaba bintu bya social distance byagoberera mateeka okitegedde. See you when you see us, that is tomorrow ku Muziki yo. We love you so much. Ronald Oviale n'ensi y'ebyemizannyo Joani n'essaawa y'omwenda nakkazi abadde ano baatuule ate olunaku lwalira Joani alina omusumba yiga leero lwakusatu anti gwe kyoba okola tuula kalira then wali ku 11 Astado 12 Loves Evening Zone Pistatu ne Avan Slim kwemu na jini ku 2 Stala tova ku BS Television. We love you so much. See us when you see you too. Bye bye.